Mulinnya erya Patwin erya mwandyamu emutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu, n'atuyingiza wiiki empya nga tukyasaanye okuyigiriza kyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, mbeebaza mwenna abeetabye mu kusoma sappula ya nnyaffe Biikira Maaliya nga temukoowa, ate bangi ne muyigiriza abakristu okusoma sappule, ne mbagulira sappule. Banne guno mwezi gwa kukola bikolwa bya kisa, kwegayirira bwe tusoma sappule tumanya ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, engeri gye yajjamu ku nsi, mwe yatununulamu, mwe yatulokola. Kwegamba sappule etuyamba okutumanyisa amawulire agasanyusa aga Mukama waffe Yesu Kristo, njiri ddala ya bulamu bwaffe obutusumulula mu bulamu obw'omwoyo n'omubiri. Era twebaza nnyaffe Biikira Maaliya omuzadde eyatuwa sappule nga kye kigambo kya Katonda, era nga sappule is a well summarized scriptures in the Bible, oba summarized Bible. Timba nina sappule nsobola okumanya byonna ebikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo mu bulamu bwe bwonna mu vanjiri, nga neebuulidde ku sappule okwagala Kristo kwe yatulaga, omukwano Katonda gwe yatulaga. So na bwe kityo tunyiikire okusoma sappule omwezi guno tusobole okutula enjegere z'omulabe Sitaani. Amiina, amiina. Abooluganda gye muli, kansuubire nti gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nange ntumbudde batuusaako akanyumiro kaffe ak'okumakya nga bulijjo. Obadde okimanyi nti Omukama yatuwa obugagga eri buli muntu gw'ayagala? Akanyumiro kaffe kavudde mu Bafiripi omutwe ogwokuna olunnyiriro lw'19 okutuuka ku lwa 20. Kagambye bwe kati: kale Katonda wange alibawa buli kye mwetaaga ng'ajja ku bugagga obungi obuli mu Kristo Yesu Katonda waffe, era Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe gyonna. Amiina. Amiina. Abooluganda, ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, Omukama atulaga nti alina eby'obugagga bingi ebiri mu Mukama waffe Yesu Kristo, nga weetaaga bwetaazi kintu kimu: kukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo, asumulule enzigi ezibadde zeggadde ez'emirimu, asumulule enzigi ezibadde zeggadde ez'emikwano egy'obuvunaanyizibwa, asumulule emikutu gyonna egireeta ssente, akuwa omukisa mu buli kyokola nga kiraba omukisa. Amiina. Kubanga Katonda waffe mwesigwa era mwetwaze mu mwoyo. Bwe tumukkiriza era ne tuwulira eddoboozi lye, ne tukola ky'ayagala, ne tukuuma obulamu bwaffe mu mikono gye, mu maaso ge, mpaawo kyayinza kutumba. Kubanga atugambye nti kale Katonda wange alibawa buli kye mwetaaga ng'ajja ku bugagga bwe obungi obuli mu Kristo Yesu. Obugagga Katonda bw'alina obuli mu Kristo Yesu, kubanga ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Gw'ayagala gwawa obugagga singa otambulira mu makubo ag'obutuukirivu. Bajjajjaffe Dawudi yabawa obugagga, bajjajjaffe Ibulayimu yabawa obugagga, kubanga baali beesigwa mu Katonda. Tebaakoma kubawa bugagga bwansi, n'abawa n'obugagga obw'eggulu. Bwe tusinga okuyaayaanira okusinga obw'ensi, nabwe kityo bulijjo tuyaayaanirenga Omukama nga tuwuliriza eddoboozi lye n'okukwata ekigambo kye, anaatuwa byonna bye twetaaga mu bulamu obw'omwoyo n'omubiri. Kino nno kijja kutuleeteranga bulijjo okumutendereza, okumusinzanga emirembe n'emirembe, kubanga ye Lugaba Ddunda. Era bwe tunaakuumanga
obutuukirivu bwaffe mu maaso ge, nga Kristo bw'atugamba mu Matayo 5:48 nti mube batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu. Tunaasabanga essaala zaffe n'aziwulira, tunaakoowoolanga ne tuyimusa eddoboozi lyaffe eri Katonda n'atuwa bye tumusaba. Amiina buluganda. Kino kijja kuleetera Katonda bulijjo nga Bayibuli bw'etugamba mu Isaaya 5:9 olunya olusooka nti okutu kwa Katonda tekweggadde. Amiina. N'omukono gwe teguyimpawadde. Akwate mu sitoowa y'ebyobugagga, mu sitoowa y'ensimbi, mu sitoowa ey'omukisa, ey'ettaka, eya famire, ey'amaka amatukuvu, akuwe byonna bye weetaaga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weetaaga ekintu kimu, kumukkiriza abeere omulokozi w'obulamu bwo, kubanga Yowaana atugamba 14:6 nti ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, teri atuuka eri Kitaffe okuggyako ng'ayise mu ye. So teri kyotuukako kya buvunaanyizibwa kya muwendo nga tuyise mu Kristo. Y'alina obugagga obw'ensibo kubanga ekigambo kye kiramu ddala, kikyusa obulamu bwaffe ne kiddamu ne kitufuula abaana ba Katonda ne b'Eklezia, ne kituwa burandi empya, amannya amapya. Gwe baalabanga alina empale ez'ebituli, olwaleero nga gwe saba Kristo obw'obuvunaanyizibwa yeebuzibwako, ayimirira n'oyogera ensi n'ewulira. Amiina abooluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Abaana ba Katonda, ke kabadde akanyumiro kaffe ak'okumakya. Mbaagaliza wiiki ennungi, mbaagaliza ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda Omukama abeere wamu nammwe emirembe egitaggwaawo. Amiina. Asigadde nze musomesa Roger nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that greatest thing than when God mixes with man. In the name of the Father, the Son and Holy Spirit be with you all. Amen. Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi, obudde bwonna embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda omulungi atukuumye mu lunaku luno olwaleero olw'Essande. Mwana wattu n'atukulembera nga tugenda mu Eklezia, n'atukomyawo nga tukyassa. Ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Abaana ba Katonda, mukulikeyo mu masinzizo, mwebale kusaba, mwebale kwegayirira. Nange ntumbudde akawungeezi ak'olwaleero ku ssaawa zaffe 3 eŋŋanzi ne pulogulaamu yaffe Good Samaritan Peoples of God, abasamaliya ba Katonda abalungi. Kristo nga bulijjo ayagala okwogerako gye tuli, okutufuula abasamaliya abalungi, abantu abalungi, abeetwaze era abakkakkamu nga ye. Amiina, amiina abooluganda. Gye muli, Omukama mulungi, obudde bwonna embeera ze weewaawo. Mwebale kwekuumira ku pulogulaamu eno. Bangi mufuuse abasamaliya abalungi, mufuuse abantu abeggonjebwa, mufuuse ba Good Samaritan, abafa ku banaku, abafa ku balwadde, abazzaamu abantu essuubi, ababuulira ekigambo kya Katonda, abakola ebikolwa by'ekisa lwa pulogulaamu eno. Bannange Omukama abawa omukisa, ayongere okubanyweza nga mubeera abasamaliya abalungi, nga mubeera ettawaaza eri bakristo bannammwe. Amiina, amiina abooluganda. Ekigambo kya Katonda kivudde mu 1 John omutwe ogwokutaano olunyiriri olwokutaano. Kigambye bwe kiti: awangula ensi y'ani wabula y'oyo akkiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Ekyo ky'ekigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, Mukama waffe Yesu Kristo akawungeezi ak'olwaleero nga tuwulira amawulire agasanyusa. Yowaana yatubuuza nze naawe, awangula ensi y'ani? Yatubuuza kibuuzo kyokka ate n'atuwa ne ansa n'agamba nti awangula ensi y'ani wabula y'oyo akkiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Lwaki Yowaana atugamba olwaleero nze naawe nti awangula ensi yakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nti mwana wa Katonda omulamu? Bakristo baganda bange, tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama Katonda bulijjo atujjukiza nze naawe mu Yowaana omutwe ogwokusatu olunyiriri olw'16 n'atugamba nti kubanga Katonda yayagala nnyo ensi
kyeyava awaayo omwana we omu yekka buli amukkiriza aleme kuzikirira wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Amina buluganda. Y'ensonga lwaki Yowaana olwaleero atugamba nti awangula ensi y'oyo akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nti mwana wa Katonda. Amina buluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Mu nsi muno terejja kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo nti mwana wa Katonda omulamu. Kubanga Omukama Katonda yamuweereza olw'ensonga ajje atulokole. Atugamba mu Yowaana omutwe ogw'okusatu nnyo 17 n'olw'18 n'agamba nti kubanga Katonda teyatuma mwana mu nsi gisalira musango wabula yamutuma ensi eryoke erokokere mu ye. Katonda teyatuma Kristo kutusalira musango wabula yamutuma ffe ffenna abamukkiriza tusobole okulokokera mu ye, tusobole okufuna ku butuukirivu obuva eri Katonda. Amiina. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi tulyoke tulye ku by'essava eby'omu bwakabaka obw'omu ggulu. N'atugamba mu Yowaana 3:18 n'agamba nti buli amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza guba gumaze omusinga kubanga atakkiriza mwana omu bw'ati owa Katonda. W'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ebibyo biba biwedde, omusango teguli kusinga kubanga akkiriza omwana atambulira mu kitangaala eky'obulamu, amanya amazima ne gamufuula ow'eddembe. Lwaki olwaleero Yowaana atuwa ekibuuzo ate n'atuwa ne question? Amiina. Kubanga Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Watugamba mu Yowaana 14:6 ti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, teri atuuka eri kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Amina buluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Na bwe kityo abaana ba Katonda abatannakkiriza Kristo kuba mulokozi wa bulamu bwammwe, bannange ekkubo limukutte fu nnyo. Tukomewo eka tugoberere Kristo bulijjo abeere omulokozi w'obulamu bwaffe. Waliwo ennaku zino ensangi nnyingi enjigiriza ezizze ku Facebook okwo, ku TikTok. Basumba bangi mbalaba abali mu kkubiriza abantu nti mukkirize Katonda yekka naye temukkiriza Kristo kuba Kristo tetumumanyi w'Abazungu be bamuleeta. Amiina. Oli n'akalambira nti omwana temumukkiriza, mukkirize Katonda. Bangi bazze nga bawa false preaching, bangi bazze nga babuzaabuza abaana ba Katonda okubajja ku mulamu omutuufu. Bannange twegendereza ababuulira enjiri. Kristo yatugamba bulungi mu Matayo 7:21 ti si buli agamba nti Mukama wange, Mukama wange yalingira obwakabaka bwa Katonda okuggyako oyo akola Omukama kyakola kyayagala. Bangi bazze mbalaba awo ku TikTok, mujja balaba ku Sunday. Mukebereeko nga balwanagana ne Kristo, bakuba Kristo. Lwaki bakubagana naye? Kubanga si batuufu. Bamanyi nti Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu ebituusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yowaana atugamba atya omutwe ogw'okutaano olunyi lw'osooka n'agamba nti buli akkiriza nga Yesu ye Kristo aba mwana wa Katonda. Era buli ayagala omuzadde ayagala n'omwana w'omuzadde oyo. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. W'okkiriza Kristo, w'okkiriza Kristo ye password ekufuula omwana wa Katonda n'ow'Eklezia. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Naye w'ojeemera Kristo n'omwegaana, oba toli mwana wa Katonda, oba mwana wa kibi. Kyova olaba atugambye Yowaana nti
akkiriza omuzadde alina okukkiriza omwana. Wogamba nti okkiriza mu Katonda, automatically you have to believe Jesus Christ to be your personal savior. But the false preachers are dominating out to divert you from the right track to the wrong track. So children of God, I encourage you, or I emphasize you, to read the Bible. The Word of God will help you to enlighten your spiritual eyes to know what these people totally preaching. But the problem, we don't read the Bible. We don't take time to understand what the scriptures are telling us. You cannot stand to defend Christ because you don't know the scriptures. The time has come, me and you, to come and preach the gospel to the entire world. And people know the truth, and the truth will make them free, because the false preachers has come on all social media platforms and dominating day and day, diverting the children of God to the right word, to track. Abasumba b'obulumba bangi bazze okubuzaabuza abaana ba Katonda nga bayigiriza ebyo bye baagala. Temukkiriza Yesu, naye mukkirize Katonda. Waliwo omuwala ku TikTok afubye nnyo okulaba ng'abuzaabuza abaana ba Katonda. Mukkirize abatonda, oyo Yesu temumwogerako. Amiina. Tetumumanyi. Amiina. Erinnya lye sijja lyogera. Naye mbalaba mu kyaki zaabwe batendereza, bakuba emiziki ng'ate bayimba ate ku Yesu. Kyokka ebadde eno ate ne bakuba Yesu. Kwegamba n'osoberwa. So abaana ba Katonda twegendereze. Yowaana atugambye nti akkiriza omuzadde aba akkiriza n'omwana. Era n'ayongera n'atugamba mu 1 John omutwe ogwokutaano olunyolo okumi n'agamba nti bwe twagala Katonda era ne tukwata n'ebiragiro bye, kwe tumanyira nti twagala abaana ba Katonda. Amiina. Bwe twagala Katonda ne tukwata n'ebiragiro bye, kwamanyira nti tuli baana ba Katonda. Katonda bw'atugamba nti Kristo mwana we, ate gwe n'obuuka n'ogamba nti si mwana we era tomukkiriza, okkiriza mu Katonda, Katonda takimanya nti oli mwana we, kubanga Kristo yatufuula abaana ba Katonda n'abeekereziya. Atugamba atya mu Yowaana ekisooka olunyolo 12 nti abamwaniriza yabafuula abaana ba Katonda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Banaye tuve ku njiri y'okukyamuukiriza ey'abantu abazze okubabuzaabuza. Enjiri y'okukyamuukiriza ne bakuba ebyuma, ne bakuba ebidongo, ne mubuukabuuka. But you live the true message which you will take to understand. Amiina. Twegendereze nnyo, kubanga omulabe yajja awuluguma ng'ampologoma ng'anyoonya baana alya. Kristo atugamba atya? Yowaana atugamba, Yowaana omutwe ogw'ekkumi, mubikule Bayibuli olunyiriri lwa 30. Atugamba nti nze ne Kitange tuli omu. Kristo amala eggobye mu kibya agamba nti ye ne Kitaawe be bamu ddala. Bwe muba musoma essaala ya nzikiriza Patri nga musoma Sapulenya ffe Bikira Maria, muwuliramu ekyawandiikibwa ekyo. Ye ne Patiri be bamu ddala. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Olumu abamu nga bavaayo nga babakuba mu sapule. Ti sapule kye ki? Byawandiikibwa biva wano mu Bible. It is a summarized word Bible, the Rosary of Mother Mary, which help us to know the evangelization of our Lord Jesus Christ. Amiina. Kristo amaze eggobye mu kibya nti ye ne Katonda be bamu ddala. Tosobola kwawula Kristo na Katonda. Amiina. Na bwe kityo abaana ba Katonda
twagale Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe twagala Kristo automatically tuba twagala ani? Katonda. Katonda okutumanya nti tuli baana be nga twagala omwana we. Amiina. Tubikkule Bayibuli. Tubikkule Yowaana omutwe ogwokusatu wennya olwasatu mu mukaaga atugamba nti akkiriza omwana aba n'obulamu obutaggwaawo, kyokka atakkiriza mwana taba na bulamu butaggwaawo, wabula asunguwalirwa Katonda. Amiina. Mulaba abasumba abazze nga bababuzaabuza, bwe babaleetera okufuna ekikolimo okuva eri Katonda, Katonda nga basunguwalirwa, ng'abanyiigira olw'obutakkiriza mwana we. W'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo oba n'obulamu obutaggwaawo, kubanga kye kitangaala ekitumulisiza okutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yalina amawulire agasanyusa, yalina pin code etuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yamanyi kitaawe, yamanyi eggulu kubanga yali mu ggulu era yayogera bya ggulu, era ow'eggulu yafuga ebyensi. Amiina abooluganda. Naye w'otakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, nnyabo oba ssebo, Omukama Katonda akusunguwalira. Believe or trust in our Lord Jesus Christ that He is the way and truth and heaven. There is no any other alternative, any other means which will take you to heaven when you abandoned our Lord Jesus Christ in your life. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Omukama abeere nammwe. Sigadde nze musomesa Roger nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great things done when God mixes with man. Do great things in your life. Tukkirize Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwaffe, buli kimu kijja kutambulira bulungi. Amiina. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit always be with you. Amen. Ekiro ekirungi ne weekend ennungi ne wiki gy'essanyu. Amiina. Mu linnya erya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda oyo eyabukeesezza nga tuli balamu, ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza, n'atukulembera nga tugenda ku mulimu, ate n'atukomyawo ng'enkuyege sikyatukubira enduulu. Mwana wattu ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo afaayo eri obulamu bwaffe. Bakristo baganda bange, mbanirizaako ku puroguramu yaffe Amaanyi gali mu kigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, nga buli tuwulira ku kigambo kye kituzaamu amaanyi n'essuubi ne kituwa amaanyi okwongera okuba nga tutambula mu bulamu obw'obutuukirivu. Ekigambo kya Katonda Mukama waffe Yesu Kristo kyatuwadde kivudde mu Maka oba Maliko omutwe ogw'omunaana olunyiriri olwa 38. Kigambibwa kiti: buli alikwatirwa nze n'ebigambo byange ensonyi mu bantu b'omulembe guno abaava ku Katonda era ababi, n'omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi lw'alijjira mu kitiibwa kya kitaawe ng'ali ne bamalayika abatukuvu. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, Mukama waffe Yesu Kristo ayogedde kaati akawungeezi ak'olwaleero nti bonna abanaamukwatirwa ensonyi mu mulembe guno omubi ogw'abantu abaava ku Katonda, ne Kristo ajja mukwatibwa ensonyi lw'anaakomawo wano ku nsi mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be. Abantu ennaku zino bakwatibwa Kristo ensonyi. Oli n'abeera mu hoteri ng'alya emmere naye nga tasobola nakuba kabonero ka musaalaba, n'asaba essaala Omukama agiwa omukisa emmere, wabula ng'akwatibwa ensonyi. Amiina abooluganda. Abantu tuli mu mulembe, oli n'omugamba nti tusomere ekigambo kya Katonda, n'akwatibwa ensonyi okusoma ekigambo kya Katonda. Naye ne bamugamba tukubirawo ku luyimba lwa Shiba, n'ayanguwa okukuba oluyimba lwa Shiba n'okulumayininga n'okudigita. Amiina. Kubanga gwakkiririzaamu ayamutonda yamwerabira. Amiina abooluganda. Abantu bangi mukwatiddwa Kristo ensonyi mu maaso g'abantu, mmwe abaafuuka abakristo, mmwe abaalokoka,
abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwammwe, ng'obudde buno bwe mwali badde eddoboozi erirangirira ekigambo kya Katonda eri abaana ba Katonda, omulabe Sitaani baawubisizza, naye nga mubongerayo bwongezi kuzikirira. Mukama waffe Yesu Kristo atugamba bw'ati mu Maako omutwe ogw'omwenda olunyiri olusooka n'agamba nti, awo Yesu n'ayongera okugamba nti, mazima mbagamba nti abamu ku bantu abali wano balifa bamaze okulaba ku bwakabaka bwa Katonda buzze n'amaanyi. Abantu bangi bagenda kufa oba bagenda kuzikirira nga bamaze okulaba ku kitiibwa kya Katonda nga Kristo akomawo mu kitiibwa ku nsi kuno okutwala abo abamukkiriza. Abantu beegombe bayaayaane okwagala okugenda ne Kristo, naye nga tebaasiga nsigo, kyokka ng'ate baagala makungula. Abaffe abakristo ab'omulembe guno musize ensigo ey'obutuukirivu mu mitima gyaffe, mitima gyammwe. Ennyumba ya Mwoyo Omutuukirivu Pawulo gy'atugamba 1 Corinthians 6:19, ddala ntukuvu wewe kuba mu ttooki egwanidde okuba ng'esikira obwakabaka obw'omu ggulu, oba wagifuula mpuku y'abanyazi, oba wagifuula mpuku ya bukaba, oba wagifuula mpuku ya bwenzi, oba wagifuula mpuku ya bubbi. Amiina. Akamwa ko ku mimwa gyo koogera ki? Oba gwakulira abawemuzi? Abantu bangi mugenda kukaaba nga mulaajana nga mugamba, I wish I knew, had I known I would accept Jesus Christ to be my personal savior. When you are losing life, when you are going to hell, when you are going in a deep ng'okkirira mu kinnya ekiwanvu, naye nga walina omukisa okuwona n'ogaana okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo, n'ogaana okwagala ekigambo kya Katonda. Abantu ba Kristo bangi batya ekigambo kya Katonda okukiwuliriza n'okukyogerako kubanga kibakwasa ensonyi, ne banyumya ku lw'obukaba, ne banyumya ku laavu, ebyo babyagala, ne beerabira ayatonda omuntu mu kifaananyi kye, byonna ye yabibawa. Lwaki temumugulumiza ne mugulumiza ebyo ebitali Katonda? Nawe ekitya abaana ba Katonda, tukolerere obwakabaka obw'omu ggulu tusobole okubusikira nga tukyali balamu, tugende mu kitiibwa ne Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomyewo omulundi ogwokubiri. Mbaagaliza akawungeezi akalungi n'ekiro eky'essanyu. Nsigadde nze musomesa Sab Roger nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that good thing done when God mixes with man. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all. Amen.